Nambooze yonna gy'oli olutalo walugudde n'oyo Katonda aze gwesinza. Wano wennyini wewayogeredde wenjogeredde. Nambooze namuyamba, yazze wano n'atuvoola, yazze wano n'atuvuma, yazze wano n'atulengeza. Bwe Katonda alamula ensonga ez'amazima, lamula Nambooze ne banne. Mu linnya erya Yesu nze mwesabidde. Basebo ne bannyabo, sebo pulezidenti awamu ne mukyalawo, bamemba ba palamenti mwenna abali wano n'abakulembeze, abataka mwenna, olw'obudde era kwogera eddakiika 3. Mwe bannamasaka tukyalina obudde okwogera nammwe. Badde njagala kusaba omutesitesi neme kwogera kubanga omutima gwange munyiikaavu nnyo. Mu kifo kino we tuyimiridde olwaleero, omuntu gwe nateekamu amaanyi gange ne muyamba yazze wano mu kino ekifo n'atukola obukyamu. Hon Nambooze ng'agenda okuyingira palamenti, nze omu ku baali abakuumi b'abakalulu mu ggombolola y'e Nama, nga bamubba akalulu ku polling station 2. Nze nagoba omusajja yali adduka ne DR forms 2 ne mukwata. Hon Nambooze n'awangula akalulu n'agenda mu palamenti. Emyaka 15 egiyise baŋŋamba nti Hon Nambooze mulwadde nnyo ewaka ewaabwe e Mukono. Nenvuga emmotoka yange nga nze siri mu palamenti, sirina kifo kya byabufuzi, ne ŋŋenda waka wa Hon Nambooze ne musanga ng'ataawa. Ne njogera naye n'aŋŋamba ebigambo bino. N'aŋŋamba singa afunye omuntu amutaasa n'amugulira tiketi n'agenda e South Africa ne bamujjanjaba. Ne ŋŋenda ne njogera ne muzeeyi Bidandisali ne mugamba muwala wo mulwadde nnyo yeetaaga kuyamba. N'atuma Saddaamu Gayira n'amuteeka mu motoka n'amutwala ekiwaatule muzeeyi Bidandi n'amuwa akafo ka cottage n'abeerawo nga bamujjanjaba. Ne nninnya ennyonyi ku ssente zange ne ŋŋenda mu Amerika. Baali bampise mu lukuŋŋaana olwa Buganda Conference mu kibuga Boston. Ne njogera n'abantu abo nga bampadde akazindaalo. Ne mbagamba sisobola kubaako kye njogera nga omulwanyi waffe omu ayitibwa Nambooze ali ku ndiri afa. Ne bambuuza tukole ki? Ne mbagamba yeetaaga tiketi agende South Africa bamujjanjabe. Ne basonda $1,400. Ne nfuluma ne ŋŋenda mu kafo bakayita Wofam ne mpeereza ssente bawa Nambooze ne bagula tiketi ne bamutwala e South Africa. Nambooze ne bamujjanjaba n'akomawo n'awona. Bwe yagenda ku lwediyo olunaku lwe olwasooka, bwe yasooka okuvuma bamuyita muzeeyi Bidandisali. Ono eyabadde wano nga tuli mu palamenti mu kisanja kino. Ono Honorable Masasi Mpuuga Nsamba nga ye leader of opposition. Nambooze yali afa. Ono n'agenda mu ofiisi ya speaker
nayegayirira sipiika Nambooze gavumenti ya Uganda nemuteekamu miliyoni 880 kanziddemu ozuulire miliyoni 880 ne bamutikka n'agenda mu Amerika ne bamujjanjaba n'akomawo nga atutegeeza nti mulamu. Oyo ye mukazi eyabadde wano ng'atugamba nti bamuwadde olutabaalo aje Honorable Abed Bwanika, Honorable Masasi Mpuuga ne Juliet bave mu Parliament. Kati mumpulirize ebigambo byange bisembayo nga bwe muwulidde njogera ebigambo ebyo bye njogera nze Nambooze yonna gy'oli olutalo walugudde n'oyo Katonda aze gwesinza. Wano wennyini wewayogeredde wenjogeredde wano nze yakuyamba ono eyakuyamba osobola okwogera ebigambo ebifaanana bwe bityo nti olwanagana naffe. Katonda ayinza byonna njogedde mu maaso g'abantu bano. Nambooze namuyamba, Mpuuga n'ayamba Nambooze. Yazze wano n'atuvoola, yazze wano n'atuvuma, yazze wano n'atulengeza. Twayagala abeere mulamu ng'omwana wa Buganda, twayagala abeere mulamu nga mwannyinaffe, naye bwe yazze wano yazze okutukola obukyamu. Katonda gwempeereza nkusabye ensi eno ng'ewulira. Gwe Katonda alwana entalo zaffe, gwe Katonda nannyini bitala n'obutala, gwe Katonda addamu n'omuliro, gwe Katonda akuba abalabe bo n'obasaanyaawo. Nambooze bw'aba afuuse mulabe waffe afuuse mulabe wo. Gwe Katonda alamula ensonga ez'amazima, lamula Nambooze ne banne. Mu linnya erya Yesu nze mwesabidde. Ssaabasajja Kabaka wangaale.